Yadano mazima akoye birabanga ku TV yeye omwana akoye bimunyumiza obunyumiza dia ayagala alive anyumire ku live soda wabakyala ngaji Yadano wenalenga with DM Trackerman. Yeah, man. Sasa mukayimba Juliana netujja mukayimba aka alive. Mwe abatulaba ku Eyes on You bagita Eyes on You Ssemakula Soda ngabuli jera gagamba nti lubalwa mukaaga isaa 10 tutandika mu late kubanga abayimi mpola mpola tujja kuba tubeera ne Coco Finger masa awo naye nga tubeera naye sindika messages all clear. Awansinga wala WhatsApp number kwegamba zisindike nja kuba nsoma atera nga ne YouTube channel ya fetu gamba nti ABS Kawala tubeerako ku YouTube channel ABS Kawala official page ya Facebook ABS Kawala Instagram ne Twitter ate oba oyagala okunsanga nange mwenyini on my personal YouTube channel genda Eyes on You / or Stock Soda oja kufuna prudent most relevant information on your celebrities, on your socialites, and everybody all over Uganda, East Africa, and worldwide. Ssemakula Soda wabakyala lwende musajja. Yadano. Abiri mubanga satu kunyama. Ssemakula mwana nsanyuse nange okulaba mwana. Long time now. Mwana ndi wano kyekiri. Ni Trackman oyimba bulungi. Everything you do it very well. Amanya gamatuufu gwana. Kisubika Moses Salongo. Oyina balongo. Nanyiga mukati. Okakasa. Salongo. Kadi yanyigamu Kisubika babedira mpeewo. Osokutambula mngomgana batamba. Ay. Mwana soko ndeke muko mwana. Yagala ko kubya Ssaabasajja miggo. Oba atadde muko. Obimanyi. Osaziza muko. Bangamba nti oba osaziza muko lona takuli. Sagala kusobya Buganda. Kisubi. Bojja kweno program. First of all, oyina okumanya amanya g'omuyimbi oyo amatuufu. Yes. Oyina okumanya gyazaalibwa. Oyina okumanya oba yasomako oba nedda. Trackman wasomera wa era bakuzaalawo. Nze ndiwa wano Kawempe. Wano wetuyimiridde. Ku Keti Farao. Nkutidde. Keti Farao awe mabega wa hoteli esinga obunene. Mwe baba omugenzi Master Blaster mwatulanga na. Ba Master Blaster abo twakuba nabe mundu. Trackman Kisubi. Kisubi. Ogawe wadira ki? Mpeewo. Awe ekika kyaffe wekiri wonna awo. Kati akayimba ko alive wali otegeeza. Alive mwana yali idea ya demu mwana. Demu yandiramu ko yatukana ngana naye kakati kwe Trackerman mwana. Lwaki nange tontwala niraba ku motoka z'empaka ezo nenzirabako live konze wangi. Next ekyaddakawo yali dwali luyimba. Naye wali totegeeza biri? Mwana nze nali demu n'omusanga nga demu nagambi alive kiki kyoba kumutwalako live kumutwalako gundi. Agenda alabe ku Ssemakula amulaba nnyo ku TV agenda amulabeko live. Okitegeera omanyi okulaba abaddemu abali eyo nganze wendi soda abamwa soda abasekise omusajja ono kye yali ayimbako kyali kiyita ku message awo oŋŋambe ombuulire kiki kye yali ayimbako Ssemakula towabya abantu mu kolona ono naye Saalongo abalongo sigo abazaala nze kenyini kati wazaala abalongo kyagala okuŋŋamba nti Saalongo abalongo bava mu bbanga ne bagwa anti kati abalongo tulimbe era abalongo era omala kumamirira abiri ku ttaka asatu mu kagera akasajja limu mu kagera akakazi ag'omu kiwato gaba ebabbomu eyawuzamu bibiri oyo ye Trackerman Mulenzi bwatu bakyatambula program Eyes on You every Saturday we bring you the best of the best socialites celebrities and we bring the truth of every moment n'olwensonga eyo katugendeko mukumulako katono nnyo akayimba ka Juliana nako wekali olinga kachayi akali kamajani ne mdalasini owanzije ebichafu ebyandi ku mutima oli saboni
oli baluwa baby yesindikidde kuva eri mu America yadda nnonja bamamirira. Nyimba muyina music. But where do you hide? Like your promotions and marketing, I think has a problem. Yes. Why? Yes. Why? Yes, the music yakyuka. Aliso kwegamba yajjamu ba manager abayinamuko ku majja agawera. Kati oba tofunye manager, akubeere mabega Ssemakula nga alinamu ku majja agawera. Ekintu kiba kirina okugiraagiramu. Tukumana ina abana bameka. Nze. Amajje tebagabalira abaana. Amajje tebagabalira abaana. Kati genda baba. Tukomewo ale Coco Finger ali mu nyumba tugenda kuba naye atwegattako. Rampino. Mukumuloko oluvannyuma tujja kuba obuyimba wa Coco Finger naye tujje naye tulinayo akayimba akapya. Akayimba akapya bakayita political. Political nako tujja kuba tukalaba. Stay on ABS. Eyes on you, Ssemakula Soda. Really love you, this nobody can twist me. Yeah. Ochigadde. Negwe. Linda kwa kantu kano zikiti. Are you vibrating? Zigiding. Andi kati chaja buzi ngani studio anteka mu vocals. Nempre chintu chaja unundi kumonga, muntu nga gudo bakazoli. Ngama sanyala zinga nefukira style. Ding nefuka style bali gasinga ndichikuwanga wendi kijja. Naye nonya introduction ya kayimba. Koko nzenzo kulaba. Nange nsanyise nzo chazi yukira chaliwo ngana gejo ngana kogo kusinga. Nkujukira bulunyo wali mutiningaze naye kati nkulawo oli heavy. That is nice. Nakolamu kati kulaba. Yes, I'm a party animal. Hey! Mad. Ogamba chima. Ndistere naye nga omanyira. Just omuntu bastere naye nga embeera eriwo mu nsi mu ggwanga lyonna. Ensi yonna embeera mbi. Coronavirus. Erese obwavu. Erese biki, so generally embeera si nnungi ensi yonna. Naye nga tweyanza Mukama nti tuli bala tukyali balamu. Abantu bafa nnyo mu Uganda, bali bafa nnyo mu nsi endala. Ffe tukyaliwo ndi Mukama atukuumye tuli somehow. Scooby dance. Scooby-Doo dance. Yeri weya. Scooby-Doo. Okakolo. Scooby-Doo erimu mukayimba kaffe kalika kapati animal nakome kalika Scooby-Doo. Scooby-Doo dance nakala. Ne Woman Don't Break My Heart. Woman Don't Break My Heart. Woman I love you, please don't break my heart. Yali 2013. From 2010 okujja paka kati ngabitale bya muzeyi Mr. Augustine yensi siye mwami Augustine otuke yes Augustine otuke omusajja yakolera ko Uganda Police Force nga wa fire brigade officer Entebbe ate je bakuzaala naawe banzala Entebbe kitufu oyeze emyaka 38 banzala Entebbe Grade B Hospital 1982 yes. Mbimanyi. Yani 1982 bakuzali. Kati obokonye myaka 38 Koko. Kiba kirungi. Kiba kirungi. Mukama baba amanyi muntu okutuka abantu bangi bafanga tebatuse na wadde. Mzee Augustine yafasiriwo. Atenga tukyali bato. Nawe tekaddiwa nobera n'emyaka 10. Mzee wo yafa ina kinana mugumu siwe kiri. Around there. 81. Naye muzeyi we yafiire emyaka egyo ffe tunagituukako nga tujeegomba naye ndabanga emizibu asajjako n'atuukayo gwe andi tulina okwebeeramu tulina okwekuuma tulina okulya bulungi tulina okweyisa bulungi tujja tutuukayo byolidde nga bingi binaakusobozesa okutuukayo ffe tulya mmere ya bulijjo kawunga matooke lumonde muwogo nyama bijanjalo vegetables baserebu nga babaagala abakyala nga babettanira gwokibuuka otya ekyo ekyabakyala kati ekyabakyala omuntu gw'olina okwekontrolinga olina omanya nti nze njagala omukyala omu muyina yes beera naye oba okyagala bangi era ng'omusajja ayina yenna olina okubeerayo n'omuntu at least ng'ali around omuyina era mukyala olina omwagala Koko oyina omukyala bulijjo era ng'omusajja ate njagala musajja munange era nina okwagala omukyala kati abaana tuzaalayo abaana already ninayo omwana omu Sofa nkeso omulala wakujjera kati nlekera Mukama ate naye simanyi nti Koko oyina eddiini nina eddiini kuba mama wange musiraamu then tata wange yali Catholic
so bonna babalansinga abasiraamu assalamu alaikum mbagala nnyo mbagalira ddala abalokole mbagala nnyo mbagalira ddala Protestants Catholics kwa religioni zonna mbagala nnyo tusinza mukama omu katonda y'omu n'olwekyo ebya ddiini nze ndi free okusaba anyway I want oba kyaki abalokole oba mu basiraamu oba mu Catholic nze ndi free kwa kyemanyi mukama y'omu nga toyima nkolimba lwa ddiini akayimba k'eddiini kajja thank you Lord for what you've done for me thank you for what you've done for me today and tomorrow neyanziza nnyo mukama byonkoledde olunaku lwajjo leero n'enkya I pray for sick people in hospitals, then I pray for everyone with problems. I keep us going and keep us going on. Give us the courage and keep us going on. Thank you, Lord, for what you've done for me. Kaja very soon. Very soon. Waita Coco Finger, Moses Okori. Omanyi abantu batulabanga I call Moses Okori. Moses Okori, yes. Omanyi kintu ekiriwo abantu batulaba embeera zaffe engeri yetuyisamu. Bali batwamba zijini simanyi biki bala n'enviiri ne balooza mu tetwagala mukama okitegeera kano oba tokimanyi ffe abayimbi oba abantu bemulaba nga abarasta ayiwa ffe abasinga okwagala mukama ate mukama atuyamba nnyo otherwise sande badde na wano mukama wamanyi nnyo ffe atwagala nnyo ffe mbulaba nga abayaaye lwa nviiri zaffe lwa mbeera zaffe mu katonda atwagala ate ffe tumwagala tumusaba enyimba tuzirina nyizo wanga even sikoze release nze naye nzo ndaba nze katonda musaba everyday ate mu direction eje facing oba facing nze no beno oba eri oba nebase siso wakuzuka mbosoke oba nsoke enkole isi maybe no oba nebase bwe ntira musaba mukama yamba n'abalala bali buli kimu that's it understand yes ma ne waliwo erago nalingambako nenganti ndowooza sinze nnendowooza nzinakamba omuntu mu chachi y'abalokole ne balanga basaba nyingira n'ensaba yes ey'abasiraamu nyingira nze naberanga ebweru yes most of my time I spend going to the Muslim sect inside manyi engeri gye banaaba emikono gye batoola gundi gye byonna mbimanyi so it doesn't matter where you pray yes what matters is what you prevail to God yes exactly kati kanze waka mama musiraamu kati ffe abamu tetwafuna chance eyingira mu busiraamu but we respect abasiraamu respect the religion era time y'okusaba batayimuye olusi nzabo ndeta ne bikyayagala ne muteera awo mama kalegera kusaba kamuleke soko kuwana are you 14 and plus nze tata wange nga omanya abasajja bedda yalina abakazi babiri ayinza n'okuba even yalinako n'abala kubanze kubyempulirako nina ne basisita bange abala bali mbalala abala bali masindi abamu amabaluwa nagagwangako nensoma nina sisita wange ne bambulako era chance je mfunye wano bane nze ina basita wange bisimanyi kye kituufu era ngenda banoonya so you more than 14 and plus kati kubona abakazi ababiri omu yazala abaana 10 yali mukazi w'omukulu kati side ya mama wange tuli bana nga nze first born oli first born kusaidia ya mama wange nenga tuli bana ate tubabagezi first born okuba mugezi okuba strong kuba oyina baba esaawo. You're the leader. I'm the leader. You're the captain. First of all, kadula nze tata wange. Nze tata wange agenda okufa. Nga nze ne family yange tatuzimbide nti nyumba tuli yawo buli kimu kiri nice. No. Ate ne wezimbire fene nze nga first born n'abalala family yange. Ne twefaako paka ne twezimbira ka tulina nyumba family house tuli happy. Bya rent byavaawo biki. Ne luliye nali no kwere ntingira. I rent for my mother also with the young ones. Ate biki ne kati byavaawo n'ekyo mukama waaki w'amaanyi. Abazukulu ba muzeeyi bangamba muzeeyi Augustine yalina grandchildren over 80. Tibaganda bawo nabo bazaala nnyo naye ate gwe newunya oyinoomu. Ekyaba grandchildren ekyo si kituufu. Si kituufu. Tebatuuka 80. Naye nga abalina. Bangi. Abalina. Kati gwe olinda ki? Omuze ndaba kati 38 tamala. Omu. Ati kati omanyi kati ensi yakyuka naku zino tukola ebintu ku planning. Tu planning ampola. Ate tukola ebintu ebiri ku mulama. Nze nja kubanga ndi happy, I enjoy biki n'omwana ngali happy. Nze mwana wange wali nsasula akadde kamu plus. Nino kubanga nsobola okumaintaining ekintu ekyo. Wenzaala 10 nasobola bajja kusoma ku ssomero buli fake. You have to give the best to your children in terms of standards of living, in terms of basic needs. Yes. So probably if you have a wider number of children,
nga gwolaba nti planning yo tekijja kubeera oba okubye ebbali aso nakigamba abantu ne bagamba mwe mugamba tuzadde kitono but look at this the world of our grandparents is not the world of today. True that. Uganda of the other years is not the Uganda of today. Things have changed, you know. Kati go wasomeranga sente meka wasomeranga mitwalo zali sente ntono. Right now you're triple. Yeah. Omwana omusasulira kakadde kamu kitundu. You know, I think waliwo somero linatwalako omwana green yala kadde mbasa obukadde bubiri mu emitwalo abiri. Ndozo kirabe ekintu ngekyo. Yes, so tulina planning abavubuka tulina ku planning tomala gazaala zaala banjiko naye tozaala just for zaala ngo omanyi o plan not just like that zaala ngo planning kwa chobola nti tufuna abaana be basuddewo abaana babalesaawo abakazi bakaaba simanyi no yanzalamu yandikawo it's because olita planning oba ogenda zaala soko planning ne mukyalawo mu planning future y'omwana biki ngo so mukwasaganya bulungi kitegeera. Yeah. Okay. Tuchaine Coco Finger yo bagita program Aizon yo amita Ssemakula Soda waba soda wabakyala. Na era ndi musanyifu nnyo kuba ndi mwana ne mwana mulezi ono Coco Finger. Twakube ngoma mu biseera bya Emma Karosinga wali. Tuleta boyo ono ne tumuteekayo. And you know like I've always told you I've had the chance to deal with these guys at the beginning when they are starting their music journey. For sure, I think I've not denied you opportunity anywhere in your journey. For you've been good all along. You know, from the other side up to this side. Exactly. It's really good. No. First of all, I'm toliwo. Sometimes when I look Facebook, social media, hey, around. I look TV. That is nice. Very. That is nice. Kale tugamba katumulemu nakayimba ka Party Animal naye nga kyogamba nti DJ Ben we bali kubanga kwasaganya program en DJ Ben yona joli we bali kubanga abasajja DJ Ben Matuga Joshua mwena ku Dismonte we bali kubanga mwe kumbide ku ABS television era ngagamba bugambi nsoko bongeremu vibrate dance vibrate zing Coco Finger zing. Kale, let's go, and then you're coming back. Aizon you Ssemakula Soda. Inaga tuchali onyo tobacco. ABS yo. On my side of the right. Yeah. On my left is Coco Finger. Bang, badang bang. Kanoke tulese kapya bukadanke. Kakubi abana batona bakadde abalema nabazibe fete tubasosodde. Oya dance and pose like a slay queen. Full of style and fashion like a slay queen. You top the chat, you the top ranking. ABS Bang shot. Missile. God bless all the people from Jamaica who love Jamaica music, dancehall, reggae. Thank you very much for watching this show, Ssemakula Soda, alongside Tretre Salongo. And he said, Coco Finger. Ding. That is Zigido. You know Rimbo Rupia. I want to tell you something. Tell me something about this new song. The latest one right now, Jetuina Vajita, Embera, Edogera Kumbera, Bishi, Neyo Gamanti, Embera, Dembi. Twino kola nnyo okufuna ekisingako na kunyumirwa. Mujegede. Kola nnyo Embera yombi amayimba kitubeeramu. Tulya bubi, twambala bubi abasinga, sente tuli baavu. Ino ebintu bwebiro kale twino kola nnyo kuva mu Embera. Kola nnyo oyambadde bubi. Ale wano yamba wano just bakubanti omanyi kagwe ekintu kimu. Fe betuyimba oluusi si ebintu ebituliki ebibakwatako. Yes. Tuyimba ebintu ebiri mu bantu. Kati nzija kwate nyimbe anze nyambadde bulungi nyumi ebikibi. Obwanzi temugasa. Ojege no kuya that's why mukayimba na yimbye. Embera mbi ne tukole ki? Tukiveemu. Nange mbenga nsobola okunyumirwako kagamba. Eno si ennyumba nze girina okusulamu. Si emotoka nze girina okuvuga. Eno si embera nze girina okubeeramu. That's why things have to change. Ulida. Kazi ni kazi dada panalia. Wano tukola bukozi tukola ngamia. Kulwe gulo nange ngende nywe yo kukabia.
akagoya kalungize nkagulire diyaye newe kaba kato tinkanywa sifayo katono kenina nkalya nabo ku kyalo with my friends then we take it to the dance floor bubble Oshegede eva mukukola nedda mukunyumirwa wegamba coming soon ngovude kwako tulina darling tulina go down mulimu Famaica Viper ranking mulimu voltage nine nyimba ziringa 5 ezagwadana ziriko ndinga weziri era lockdown webegenda maaso nga teri ku recording and so okuteka yakayimba buli mwezi sure for this year and next year buli mwezi fact nekakati nsozi samplinga nzirina sakana kulimba Coco Finger Moses nyimba Okori. weziri Moses Okori is his real name and Coco Finger is the stage name. Kati Esaidian Trackman. Olimba political. Tutegeeza abantu balina okukakkana omuntu kati Coco waba alina ekintu kyawagira nga Coco. Olina ku respectinga Coco kyawagira. Ssemakula aba alina ekintu kyawagira. Respect what Ssemakula wants. Okitegeera tokyawa Ssemakula olw'endowooza okitegeera tinaye politiko asana kugenda mpola politiko takukwasa fire kitegedde Naka kaimba it's on it's playing you've seen it right away kubadde luyimba olungi nnyo ku YouTube jeruli kati tubulire YouTube channel yo otubule music wo gye bamusanga otubule manager wo otubule akwetaga funa atya this time to brand yourself this is the time to promote yourself this is the time you're given the platform ogenda bugendo typing a tracker man kitegeera ku YouTube nofuna tracker man biki Twitter waliwo na tracker man Instagram tracker man kitegedde nze kenyini jangu kujja ku Facebook ku account twogere gano ge maje ge ga manager ge ga mabinira buli kimu abiri moba Coco Finger, how do we access you? How do we get you? Who's your manager? What is your Twitter handle? What's your Facebook account? And probably a guru, I am, a park, West Nile. This is your area where you conquer. You hit it Rasta, Coco Finger is the ground. Rasta, all over Uganda, you know. Coco Finger is everywhere. Apart from being the dancehall ambassador. By the way, apart from being the Lu ambassador, the dancehall ambassador. Areze orabe nyimba zinakola ebiserebe nyimba zagenda buli wamu kali zimbera everywhere nitegede not on the north lwa kwakati abantu bamanyi nti wobera bakutegede kati nga Lu ambassador kati oyimba only mu Luo no nze nyimba everywhere ngeze Amsterdam ngeze Germany ngeze London ngeze msi nyingi simanyi mbarara Masaka sina we sigenze Arua gulu wona nyimbirayo wano mu Kampala nyimbe mbuli kalo na semanyi wano Kasubi wona nze nyimbideo noyo ebintu bebantekako ebyo simanyi Lu ambassador no nze nyimba everywhere newerwa Uganda ngenze yo Sudan simanyi Kenya Tanzania so you get me my Twitter handle is cocofinger6gmail.com Facebook nina main page iliko osowane Coco Finger nene COCO nene then finger entono then YouTube Coco Finger official. Yes. Okay, nja kubanga mulwaliro nkoma wano olwokuba kadde nti tufunyemo ebitono wali ne wali naye don't you mind ever buli wa mukaga at exactly 4 p.m. Mbera ne Ssemakula Soda waba sexy this time Coco Finger webale kuja this time abele mubanga sign out Ding 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 ding.